eby'amabaati agaali galina okubeera nga gaweebwa bana abaava mu magye oba be bajja abawaayo emmundu zaabwe mu Karamoja n'abalala abalina obwetaavu bw'amaanyi oba vulnerable people. Tubadde twagala kumanya nga minisita ayogerera gavumenti tubuulire bino ebintu by'amabaati obyogerako ki? Ensonga y'amabaati yereesewo ebugumu awo aba gavumenti ebitongole byaffe bya gavumenti bikyanoonyereza kutegeera bulungi kiki ekyabeerako kubanga walimu abagamba nti amabaati gano ge bayogera nti baminisita baatwala nti gonna gali okugenda e Karamoja naye owekitiibwa prime minister yanyonyola mu kiwandiiko abadde no mu mawulire n'agamba nti nedda nti waliwo departments nyingi mu ofiisi ya prime minister nga ministry ey'eteeso, ministry ey'ebunyolo, ey'eluweero ne gwenzoli, eya northern Uganda, eya Karamoja, eya disaster and relief, nti ezo zonna ziplaningira okugula amabaati ne relief items. Minisita bamuwadde amabaati katugambe gagende e Karamoja ne bajja ne bagasanga nga gali wakati gatuuse Karamoja gakomye ng'embaale oba ejinja. Kati oyo minisita muba mumukolera kyaba tabbye oba? Ati kibadde egamba nti katulinde report egamba ki kubanga ng'oba gali mabaati g'e Karamoja ate ne bagasanga e Bugisu oba Kigezi oba wa awo eba ensobi ate tujja kubuuza ani aba akoze ensobi. Omuntu yeebuuza bwe prime minister office ya prime minister bwe kolagana n'aba district ebintu ebyo ne bituukiranga ku bakawo ne bituukira ku ba district chairperson biki tebisobola tuuka waliwo okubuusabuusa nti biyinza obutatuuka yensonga lwaki babiwa aba minister directly. Kati relief items enyingi ziva mu office ya prime minister bazichannelinga okuyitira mu office ya kawo ne districts. Si kituufu nti byonna office ya prime minister gyeweereza nti ebiwa minister. Golooza okukwata nga minisita ne bakuwa amabaati oba ekintu kyonna kye bakuwadde nga okitwala mu bantu abalina obwetaavu n'obitwala n'obiterekeka okitereka okumala omwezi oba ennaku nnyingi n'otakiwaabo abakyetaaga ate nga awokizibu ng'oba okiterese ng'ogenda kukikozesa ng'omuntu. Waliwo abagamba nti ekintu kino kibafuukidde akayinja mu ngato nga cabinet. Kituufu? Ffe nga gavumenti tuli basanyufu nti kino kiri mu public domain kubanga tetwagala bintu kubikweka ngoba waliwo ensobe wonna NRM ekkiririza mu transparency ebintu byonna kubeera lya musana. Pulezidenti yali interested ne gavumenti okutegeera bulungi kiki ekyagenda mu maaso mu ofiisi ya prime minister ngoba waliwo ensobe tuzigolole. Waliwo ebize ebibeerawo n'osanga nti omuntu bamuinvestigatinga n'asigala mu ofiisi bamunoonyerezaako. In fact abantu abamu bakitunuliranga ejjoogwa eri abantu ate n'okweyisa bubi mpisa mbi eri abantu. Ekyo kisinziira mu ndowooza y'omuntu bwe bainvestigatinga ng'aba alowooza nti maybe naakola ensobi ayinza okugamba kale ka stepping naye oluusi omuntu agamba nti naye sirina nsobi gye nakola. Kati mwe nga gavumenti emusobola kugamba nti mumuwaayo amagezi ne mugamba obumuntu yenna ne mugamba omanyi okusinziira kino ekintu kireesa obuzibu tulabika bubi eri abantu abatulonda mu gavumenti eno yennyini tubadde tusuubira nti kyampisa oba kuba kweyisa bulungi nodde ebbali n'olinda mwe temusobola kutuula ne muwa amagezi ng'ago then oli n'alooka agaana. Nga gavumenti naffe tugoberera evidence facts simply because nti amawulire gakyogeddeko tekitegeera nti gavumenti eteeka kuvaayo nepapa nekola ki. Ensi tegenda kugwawo kubanga waliwo ensonga y'amabaati. Ababaka okuva mu bitundu by'e Karamoja already bamaze okuwandikira clerk wa parliament nga bagamba nti minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'e Karamoja bamugyemu obwesigwa. Okitunulidde otya mwe nga gavumenti kiina engeri gye kibakosa waliwo engeri gye mukitunulira ng'ekintu ekitali kirungi?
Palamenti erina emirimu yaayo ate erina obuyinza okujjamu obwesige nga minisita ngoba waliwo ensonga gye balina ekyo tetukirinako obuzibu naye ate nsomye mu mawulire tere sipiika wa palamenti adirectiza akakiiko ak'ensonga z'obwa president ne prime minister parliamentary committee ono presidency yekwata ne office of prime minister naye akakiiko kanoonyereze katunulire mu nsonga eza office ya prime minister kafune ekituufu. So ndowooza kyandibadde kirungi nti aba MPs beekalamojja kati baharmonizinge ne process speaker yataddeko nti wasooke babeerewo okunoonyereza naye ne balabe reporta gye bafulumya yegenda kugaidinga oba kyetaaga kuseshalinga minister oba nedda kubanga kati goba oseshalinga ate ng'oinvestigatinga katawo tebitambula bulungi. Tweyanziza akadde k'otuwadde kwogera naffe. Webale nnyo, webale ddala.